amawulire gennyongedde okufunako n'omwami Matayi Omulaguzi mbu oluvannyuma lw'okulagula mwami Museveni mbu ayinza obutatuuka mu 2027 mbu yawambibwa n'atwalibwa mu bifo ebitategeerekeka era nakati mbu ali mu mikono gy'ab'ebyokwerinda zigenda mu wiiki eza 3 ali eyo. Kati nno kino kindeetedde okutandika okubeera ng'ebigambo byayogera si kyabizannyisa era ndabye videos ez'enjawulo n'abaana balina proof ze batadde waneno mu comment section kyegera naye bannaayi abantu baagala obulamu jjajja musajja olwamulagula nti oyinza obutatuuka mu 2027 ne bamukwatirawo. Nawuliranga bagamba mbu abakadde baagala obulamu okusinga abavubuka naye kino nkyerabiddeko okuwangaala kuno kukulabisa ebintu emyaka ali magoba naye n'ekyokukulagula n'owulira nga kikutiisizza. Omusajja mumute bw'ebanga yeyo ensonga mumute okukulagula obulaguzi. Mbadde ngamba wandyesiimye nti gw'omanye olunaku lw'ogendo omanye emyaka gy'okyayinayo ku nsi nze wammandagula ndye byendya ng'obudde bukyali ate owaaye tunaagamba tutya enewe bye byange mbagala nnyo. Agonze mbadde sinagamanya mbu omwana mulenzi oyo yalagulako Pop mbu agenda kufa era kati mbu olwamala ate n'alagulako nti ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agenda kufa. Kakati mbu munnange essaawa ya kakati wetwogerera ali mabega w'emitayimbwa Uganda giraba edduka. Ate munnange nga tuli ku kintu kya Papa okufa abaana bagenze ne bakola effujjo ku Honorable Mathias Mpuuga ne ku Pulezidenti yennyini ne babambaza amakanzu mbu munnange mbabasaanidde okubanga baddira Pop mu bigere mbu beebo. Nabagamba abaana ba TikTok nga bakwesimbyemu you ain't cool them from Mulago nti obeekuulira Mulago. Kati bannayuganda olwakitegedde nti Papa yafudde bo bagamba nti munnayuganda omutuufu okutwala ekifo kino eky'obwa Papa ye Yoweri Kaguta Museveni n'omukulu Mathias Mpuuga ow'ebitaano. Ne bannange you want ebyononesi nti mwagala nnyo ebyonoonesi Katonda wange. Oseka wokaaba kino oba wakamala kino nekijja oba wakamala kino nekijja. Mubadde mukimanyi nti ne Raila Odinga bamutaddeko nti munnange mbu baagala nnyo. Abaakavaayo okubeera ba Papa bali basatu bali mu Africa naye baddayo omuntu atali ku social media. Waliwo Kalidinaali Mpuuga okuva e Masaka, waliwo Museveni, waliwo ne Baba Raila Odinga okuva e Kenya. Abo basatu bakyereebya basatu ne bannaye Kenya ne Uganda. Abaana bayambaza Raila. Omanyi Raila ayagala ebifo. Raila buli awali obukulembeze ajjawo. Abo basatu Kalidinaali Mpuuga okuva mu Ssaza ekkulu erya Ssaabasajja Kabaka e Masaka. Museveni yayambadde dda amaganduula mu nsi yaffe ya social media. Ate nno eriyo nno omuntu n'agenda okubinyumiza mu nnembu nno. Pastor Wira agambye Museveni agenda kubeera Papa. Mwe bane bwembanga njogera mu yawule ng'ebintu ebyokusaaga n'ebyagundi bajja kukulya ssente zo. Eyo ensi ya social media eyina engeri gyetaputamu abantu. Kati Mpuuga awulira ayagala agenda kulya ku ze Vatican. Mpuuga kati awulire ze Vatican zimusiiwa, awulire empale zimusiiwa, kati ayagala agenda Vatican. Museveni ye buli kifo kyonna akyagala yajjeyo dda amaganduula omuggo bannange ensi ya social media. Bane mujjukire nabagamba nze bwenfanga munziikanga wa ku social media temunziza bunjaku. Temukkiriza musimanga ku social media kwe mubanga munziika. Agalifa ndeka social media. Gatuvuddeko eyo munnange omwana mulenzi eyavoola Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II juzi wanino n'avaayo ng'etunda naye ate azzeemu okulumba abakyala Abaganda. Nabagamba nze sina kyenjagaza mukazi munaku naddala nga Muganda sina kyemwagaza ndeka saagala kasasiro saagala omukazi omunaku nga Muganda awunya n'owunya
owulira mu njuno gabo bannaye mwafiiriddemu mmese mwafiiriddemu kamuje kumbe maama w'abaana saagala ayanze tonsembereza mukazi muganda saagala nyindi mulinga valanda akabina kakaluba konna kalinga bodi y'emmotoka leka nze saagala tonsembereza mukazi w'omuganda katuvuddeko munnange umanyi nti seeka waffe mbu gwe tubadde tuukirizaamu gwe tubadde twenyumirizaamu munnange ng'avaayo nayogera ku bitambula wanino mu ggwanga mu Uganda naddala ebinyagiriza omuntu wa wansi mbu yalidde era mbu yalabiddwako ku kitebe kya NRM Embalala era mbu awo ku ofiisi ezaawo za NRM Embalala gye yalidde n'era nki. Kino kyengenda okwogera kigenda kwewuunyisa abantu bangi ate abamu temugenda kukkiriza abamu mugenda kugamba Kabaaya baamuwadde akyankalanye nze nabagamba ku Bobi Wine wenfiira ate amazima gabeera amazima wenjogerera olwaleero waliwo omu ku basseeka mu ggwanga lino gwe tubadde twesiga ng'era ayogera ebintu ffenna bitunyumira ng'era tulaba ali ku nkyukakyuka. Seeka oyo yalabiddwako Embalala ku ofiisi za NRM ezimu ku ofiisi ezimanyikiddwa mu Mbalala ezizze ziyitibwako abantu abazze okulya. Seeka oyo gye yalidde n'ekyemisana jjo yatambudde n'abantu basatu okuli omutabuliiki oyo wa NRM oyo omutono mumumanyi akasajja akakatabbuliiki. Seeka oyo gwe yabadde naye era seeka oyo mbwangu ddala n'enkuba eyinza okukyuka. Kino kye twalabye temuyinza kukikkiriza wabula ate nga ge mazima. Seeka yabadde Embalala. Omutonzi waffe yasalawo mazima. Mugenda kwewuunya nnyo mulinde ekiddako. Seeka yabadde Embalala eyo ofiisi ya Balamu ne bamulinda n'omulinda balabe Seeka ki ekyamuleese Embalala n'alya ne lanki. Olwamaze okulya lanki Seeka n'ayingira mu ofiisi eyo. Seeka agenda kutubuulira baakutiisizza kutta baakugambye kuwa ssente baakugambye kuwa ki. Mukulu Pulezidenti yogera ne mufuti oyo. Mufuti yagenze Embalala gano ge mazima. Watugamba twogere mazima. Njogera mazima. Seeka yagenze Embalala. Abagenda okuwakana mugenda kuwakana naye nze nkyogedde. Omutonzi waffe yakola ki? Obiwulidde omusajja agambye nti mujja kulowooza ntambuza propaganda mujja kulowooza byenjogera njagala kwawula abantu nti ninga mukkirize mugaane byenjogedde mbinako bwino nti Seeka waffe omulungi yandibanga essaawa yakakati wetwogerera munnange yatuvuddemu dda. Nange nga tuvuddeko eyo tudde ku Kingisa yavuddeyo n'atugamba yabadde abuuzibwa ku bifaananyi ebitrendinze ng'ali ne pulezidenti omulungi n'agamba nti bannange musuubire faya nti era kijja kutokota nga si kisaanikire nti mwe mulinde bulinzi. Ayina era abantu bange kyenyinza okubagamba basuubire muliro mwereere mulungi nnyo osiike kiberenge ofumbe kacaayi osigale ku download ki button. I know kati kabaka obadde ombuzeeko kankunoonyezaako wano kati ndi ku TV bonna avaako ngenda kunoonyeza ddala osana nakulya ku mmani wangi bambi kabaka twali tukubuuza waliwo ebifaananyi omukulu Bobi Wine byapostinze kati tuze ku mpewo nga ebifaananyi byanso okubeera nga byatrendinze dda buli wamu weeruli kikakasa luyimba si kyo kigenda kutokota. Kano akayimba oyinza okutubbirako ka laavu koogera ki kano koogera ku mmwanyi koogera ku kikano eno bannange sobola kwogera ku bintu bya mukama wange nange contract mwasayininze tokkirizibwa kwogera singa contract gina sayininze naye kati ebifaananyi oba obirabye
Sibira music. Nga tulabamu amannya amanene gonna. Ani yakubidde ani yadese idea ya luno oluyimba? Lwaki ojjula ebintu nga tugenda kujjula. Nga bavuddeko eyo era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo. Waliwo eyavuddeyo n'alangira Kasuku. Era munnange ffe tubadde tuli awo tetumanyi kiki ekyaliwo. Era n'atuwa wino lwaki Kasuku yagobwa ku TV. Kasuku totusinikirako mannyo. Ekisookera ddala musajja gwe oli mu kutta brandi ya NTV. Bubi nnyo naye bagoba kikirize nti bagoba. Ekisookera ddala ekyagobya wali ojja leeti. Ekyokubiri omwenge gwali guyitiridde. Wajjanga mu studio ng'onywedde omwenge. Kasuku wali osumatirira ku puroguramu. Then ekisembayo wali ovuma abakubi b'amasimu oba abalaba TV programu yo. Kati essaawa eno omuntu ng'NTV oba Spark TV weekugoba ebeera nkyamu ng'otandika obbaasamira nti nno simanya baali baagala obayite mami simanya bali mu kusuula NTV yeggwe yali ayagala ogisuula era baakulabukira mangu. Era Flavia tumusiime nakiwulidde kikwekwasa simanya ogenda tandika teweesembereza mbwe. Nga tuvuddeko eyo munnange era nga tweyongerayo omwana avuddeyo n'aviirayo omukulu Kasibante. Jjukira tuli kugenda mu kalulu ka 2026 naye waliwo okulwanira ebifo naddala mu Kampala oba mu Central era nga kakati ekifo waliwo omukulu Kasibante kyagamba nti ekyo kifo kisaanidde kuba kiki era nti munnange bano abantu abantu abalinga omukulu David Lewis Rubongoya abantu abalinga Waiswa Mufumbira baddeyo ewaabwe. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Nti abo abatasobola kubanga bajjukira ebyayita mbasaasira kuba bagenda kuddamu ensobi zezimu. Byali bigambo yali omugezigezi omu ba philosopher, Spanish American philosopher gwe bali bayita George Santayana. Era abalaba TV show gye bayita Pablo Escobar, Al Patron de Mar. Mutegeera bulungi nnyo quote eyo kuba buli episode ngitandika bali bayita quote eyo. Mugende ku munno watch munonya movie eyo oba video kimulira gikola kirabika. So ntandikidde okwagala okuddamu omukulu oyo Kasibante Moses yali omubaka wa Lubaga North. Bigambo byayogedde ku kibiina kya NUP oba byayogera because bya weekend ndowooza bbiri oba emwe mabega nebitandisa okukomawo byayogera ku Rubongoya agenda okubira omubaka wa Kampala Central 226 SG wa NUP ne Waiswa Mufumbiro deputy spokesperson wa NUP agenda okubira omubaka wa Nakawa East. Ntandikidde awo kubanga bitandisa okubeera nga mubipikaapikamu abamu propaganda oyo. Mu byobufuzi batugamba nti politics revolves around securing advantage. Era ne bagamba obera bwiza power, resources or influence. Actors maneuver to maximize their positions using one strategy, two alliance, three or rhetorics to outpace rivals. So awo wakuru nnyo President Yoweri Kaguta Museveni ne ba propagandists basasula batambuza nnyo ekintu ky'obusosoze obuli mu opposition NUP kutandika ddala mabega bali mu kalulu ke twava akabiri abiri mugumu mujjukira bulungi nnyo era Kyagulanyi mugezi nnyo engeri gyazanye ebyobufuzi. Soko otunulira engeri gya structuring mu NUP kutandikira waggulu ku ye president SG bani ojja kusangawo Bobby Muganda Rubongoya West, Senyonyi Muruli Bakatana ba West, ba Mufumbiro be East, ba Zedriga be North. Museveni n'abantu ne bakalira ku matama. Now wetugenda mu bifo by'ebaka bya parliament abasajja abo Bakasibante bali mu kubanga batambuza propaganda n'obukyayi ku NUP n'ababaka kuba baali mwawali achayina hebe heart. So ali mu kuzannya ebyobufuzi ebyawula nga yagamba
nti munange gwe gundi genda wesimbe gyozikwa gyozala kino kanise bali ku byafaayo koti yebyafaayo nti atabimanyi ojja kuddamu ensobi zeze musekererwe mujukira bulungi awe nakawa mutabana kubanga bamwawulamu abamu ku babaka abamu abaliwo yali Frederick Ruhindi ku NRM yali wawa yali azalibwawa Michael Kabaziguruka yali azalibwawa nakawa yawa wano 2021 tugenze Joro Senyonyi awangudde nga bali bagiyita pate ensosoze n'abagizi basosoze laba Derek Nyeko Machinde East musajja averi wa nguru Senyonyi musajja mululi nakasongola nayasoba najja nawangula wano lwachi zensonga zengendo kubanga mbabuli onako lwalero propaganda abakasiba nti nendowooza ebyobufuzi esawa zino ebiveewo ababaka abazze Simba mu Buganda basanze nga Buganda eyaniriza tesosola ebyaddala era ekisinga obukulu mu balonzi the voters abali mu Central abali mu Buganda wano abalonzi tebakitwalanga nti tuwe Muganda munaffe pase bawa nsonga abantu baba walwa nsonga message kije ba portrayinga je bakalinga sibazikwawa chovola message ya Robert Kyagulanyi Ssentamu uniting abana Uganda bonna era bamwaniriza nnyo ne bamuwa obuganzi ne basweepinga Buganda ne Central wonna ne basweepingawo because waliwo ensonga eziruma abana Uganda ne wobera ngoli munyankole no bera ngoli musoga no bera ngoli muhima no bera ngoli mudama no bera ngoli dawa ensonga ezituluma kumpi zezimu togere ku nsonganga ezo eziri systematic nga system ina kuvaawo systematic issues authoritarianism okuwamba obuyinza nga buli mu mikono gyo ofugisa eryanyi lya military authoritarianism togere ku corruption togere ku nepotism togere ku economic inequality tensonga ezo zezisema songa eziri buli wamo si Buganda si Busoga si Ludawa so it doesn't matter oli esimbyeri obeno byonna byerimu tuino baba ino okukola national approach okurutinga mu grievances z'abantu bamobilizing diverse groups zenjawulo okuba nti bafufugaza na kyemalira kasibante no learn and I think you know limusomesa era Bobby tiyasala okozesa kalya ethnicity wa Buganda nti population yayo yali nene nnyo nga yesinga mu demography but tiyagikozesa ko n'omulundi n'ogumu kubanga ayinofuna ba potential allies abayitirivu abali mu regions endala go imagine mu Western Uganda nga bakitegedde nti Rubongo yasobola kujja mu Buganda na wangula akalulu mu Eastern ne bakitegeera nti munnaabo omusoga mufumbiro asobola kujja nakawa na wangula akalulu labe eri mu ngulu nti nyeka asobola kubanga wangula endulu aho nawo labe do you see how strategic Bobi Wine is because now yatunira ku national appeal ekifananye kinene ekigwa kasibante Moses ebitobitunulira muganda wange tudde mu biri ebya fenga abaganda bwe mwasibanga abantu akatambala kasibante buli kisanja fenga abaganda ensonga samasonga yeti mu Buganda mulimu abantu abala bayitirivu abava mu bitundu ebyenjawulo Mwai Museveni kyalagala okubanga saawe ekyo obusosoze era in fact emu ku byaswali James Zaita togere ku ya Milton Obote yali ayabacholi engeri Obote gye yafevalinga mu abacholi nga balina ebifo ebyenjawulo ne controlling obuyinza Idi Amin Dada bakakwa bamaliriza Ludda wanga bagudde flat era nze nsonga twala Mwai Museveni mu nsiko okulwanisa ebintu webityo wadde ebyazzeemu n'akola so obufuzi obw'emyaka 39 gigenda okubeera ane bwa Museveni bucreatinze widespread grievances togere ku electoral manipulation togere ku urban youth unemployment ebitundu 7 ko buli 10 tebalina mirimu ate abalina emirimu bafuna kitonda bataddewo businesses zigudde olwa policies embi togere ku corruption economic inequalities na ibagambye ebi togere ku human rights abuses and violations barasting opposition supporters neighbor players sawa zino besije ali mukomera so ebyo bisuka ku ethnicity ne spreading nationwide chovola ba mufumbiro agenda nakawa istera wangulaka chovola muri mu fia muri mu kutya chovola banyoko yakawangule machinde because tuina national grievances ne wabera opoloti asoboka wangule rubaga kankujukuza South Africa the anti-apartheid movement
succeeding because you're uniting diverse groups under a national vision of one equality, no avoiding ethnic fragmentations mu biseera ebyo. So Uganda nayo mu mbeera eyo yeetaaga a similar framework. Nti Museveni wabeera avuddeko tugenda kufuuka nga ye nedda, ekyo Bobby n'akigaana ali mu kibagirako wano as an alternative. So ethnicity shouldn't drive efforts to remove a dictator like Museveni, because one, it divides allies nakibagambye wali, and it reinforces regime propaganda, and it also limits mobilization. It perpetuates a cycle of exclusion. Thus, a national approach nga ya NUP jeriko uniting Uganda bonna okubanga basharinga grievances zizimu ne buildingirako an inclusive sustainable effort mu revolution nje tuli alisagala mu nfune bubi kubanga yes one I believe era nchikiriza era nchimanyi nti webera a national framework nga NUP jekozesa okusimba ababaka ngaba rubongo yangaba nyiko ngaba mfunyo ngaba sanyunyu wanu nga sira zalibwa. Yes, tikitegeeza nti ba undermining the ethnic group nga Buganda nti laba labe ba Buganda nedda. But national framework it doesn't ignore ethnic identities, but it rather subordinates them to a broader vision, ensuring wider appeal and resilience against regime tactics. Awera create akasajja ku NCK-TV kugamba nti munange tewerabira kubanga subscribinga obanga obadde tonaba ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde nkomo nabyo tova.